Nessanyu lingi nnyo njagala okwebaza buli muntu ali wano ngenda kubebaza nga nfukadde okuba ndi mukyala yakuzibwa natuuzibwa ku kakeeka neyanza nnyo neyanzege mpozi nanjagadde njogere ku buli muntu ali wano mwenna abali wano muli mikwano gyange munjagala yensonga lwaki muli wano enkuba yakedde netonya netutaataganya naye nemubeerawo ngenda kutwala omukisa guno okusooka okwebaza taata neyanza interview nagikolewa Mwami Sserugga nengikolera ddala nevaamu ebibala ate kyagikolera ddala natuukira Mwami Message ebiseera ebyo nali ntandika okuyimba nga nyimba mu bandi nga nkyasoma. That was 2000 nali ku Dynamic nengenda wa Mwami Message. No, it was 1998 nengenda wa Mwami Message nga batandiseewo waliwo bali bayimba naye nga tebannafuna kibiina nengenda wa Message nemugamba nina akayimbako ketera okuyimba lumu yajja twali tukoleddawo ku Step Valley nga nyimba mu bandi yange bali bagita Josam's Band yali ekulibwa omwami ne Sam Gombya ne Sophie Gombya naye nga bansaba ku ssomero okujja okuyimbanga mu bandi yaabwe kuba ku ssomero batutendekanga okuyimba kati lumu nenyimba akayimba ka Mwami Message ngaali backstage awo nga ndaba nange neŋŋamba yes wala kayimba keyayimbanga kenayegalanga ennyo bakayitanga mumpe byange birye nawe mwatulya ku ssente walumbe lwalajja okutulola walatusanga twanywera kati nga njagala kayimbako naye nga bulongenda ku stage nekayimba nga bantu bafuuwa ssente empitirivu naye ebiseera ebyo omukyala yankozesanga omulaga bwe twawimbanga mu bandi bamwitanga Queen Florence ate ne mu bandi mwe nakoleranga basasula 15 ebiseera olowooza bazaali nyingi ntineka zaalinga nyingi naye nga mba musanyufu kubanga nali sinda nnyo kuvunaanyizibwa bw'amaanyi kati Mwami Message bwemutuukirira nga bayisa abaana abagenda akampite mu bwangu kubanga enkuba ebadde batawaanya bali bayisa abaana bagenda okuyimba nange gye nali eyo neŋŋamba ngenda asabe mu kibiina kya Eagles Production natuukira Mwami Message nemugamba nembadde nsaba kuyimba nga bayisa abantu awo nanga omanyi okuyimba nemugamba mmanyi kayimba kikoyiza okuyimba natandikira kayimba kanti Mariam Ndagire kuba nali mwagala nnyo lwaki nagadde ati Mariam abeerewo kubanga ennyimba ze naziyimbanga nnyo nezinyamba okuyiga okwasama abayimbi abasinga tuyimba nga tetwatula bigambo bye tuyimba naye ati Mariam buli kigambo kyayimba ng'okiwulira waliwo akayimba ke nayimba nga ngenda Mwami Message era bakayita bamugamba nti nangamba oyiddamu yasama bamugamba nti wakajanja abeeyisizaako tabafa nanga ngaoyasama abatamanyi kuyimba bwokyogerako tayinza ogamba nti akuvumye naye nga omuyimbi yenna olina okuyimba ngaoyasama nga kyoyimba tukiwulira nangamba nga tonnamalayo oluyimba komaawo ofunye ekifo mu Eagles Production nangamba naye waliwo wano abatende kuvuga Mwami Sserugga yali biseera yali akulira abayimba nagamba nti bwebojja batwasaba badisofinatongawaitonnaba bwe najja Mwami Sserugga naye nemuyimbiramu naye waliwo akayimba kenakayiika namuyimbiramu nangasooka otestinga nayimba akayimba ako nakayimba ne Mwami Ssekamatte nenga otwamalanga okuyimba kubanga edda walingawo kye bayitanga dance mania twamuyitanga dance mania mu Eagles Production nga batumala okuyimba nga shewedde kati buli muntu ajja ku stage nayimba akayimba akatali kake naye noonyumirwa naye akayimba ke nayimbira Mwami Sserugga bali bagati
nfungamu ekintu kyeyayimbanga ekyabasajja ekifo nekiyimbibwa kati bagamba ojja kuyimbanga ku dansimania mwami Seruga nagamba bwe tumalanga okuyimba ng'oyimba awo kati olwo tutandika okuyimba bwetutandika okuyimba bambi nga mwami Seruga bwayogedde waliwo akayimba okusooka tebasooka nnyo abayimbi baaliwo naye nga obudde nabo tolusi tebabuyina naye nga bali abaami bangi nnyo naye nga tebalina bakyala bayimba balinamu omukyala omu bali bamwita Irene Namatovu kati lumu twali tuli eyo mutukula atugenza okukola bangamba yimba kayimba ka mukyala Irene Namatovu oyo yimba kati nayimbanga nyimba za Irene Namatovu ezo nga naye nayimbanga nyimba zitali zange naye nakayimba ka Irene Namatovu baali bakayita ngumide kugwe abalala setaga wadde nga kibaluma mundekera omulenzi wange tiwanayimba akayimbako ne bafuwa sente empitirivu nga mulondaga bayifuwa Irene Namatovu n'alagira yali Kampala n'agamba tokaddako akayimba kaleke nentuukira mwami Seruga ne mwami Seruga nanga akata kayimba bakangobeeko bagamba guma ako kaleke tujja kuwa ennyimba endala nekinkosa kubanga obusente buli nali mbufunanga bungi nesigala kamu kati nkulu mayinja ne mugamba onyambe mumpe kayimba mwami mayinja nakampa kayimba kabayita Ian tubapa kayimba kabayita Ian nekatatambula bulungi nantuukira mwami Lutaya ne mugamba mukama wange akayimba mukandikire nyimba efunire kasente sipowa mayinza emmanjagala ekintu nemerako Lutaya nagamba ojja kusigala nga okayimba naye nga weekweka eribbali eri ngaba nekyo ngenda kikola nti timwami Ssemakula ate nga balina okunfuuwa oba nengamba amazina gano genzi nennyo mwami Smith kiwanamutuka ne bagamba tugenda kuwa nnyimba tofaayo ezigenda okufuula ekyenjawulo netutambula ne tutambula tuvudde mu safari mwe twakolanga safari nga tugikola emyezi 2 nga ne bwe tudde e Kampala olumu n'akwata erirye tulamu bwakwatanga erirye twali tugenze eyo bayitawo busembatya mwami Seruga nampa akayimba nagamba tuddamu kanya ennyimba z'abantu kayimba bali bakayita swit ndataka ku kitiibwa ky'abaami manyi nyimba edde bwe twatandikanga okuyimba nga tutestinga ennyimba ku stage n'omanya tuno oluyimba lwe naayimba lunaakola oba teluukole kyetwatandikira ne bwebanga love ne bwe yalinga love batandikira ku stage noyimba ebigambo bye netandika oluyimba ekitiibwa ky'abaami kiri buva bakyala naye nga ngimbira ku lupapula twenayimba oluyimba olwo abaami ne banfuwa sente empitirivu nnyo neŋŋamba ho nfunye ngumidde kugwe nasigenda kuddamu kujula nga wungatako olwampologoma netutambula tuba tuli awo ne bayiya akayimba akala sweet wange I love you kati nga mwamisa kibwe yagambye interview yali nali nkyagikola nga egenda mu maaso kati awo nembera otolwa mutabani wange biri awo mutabani wange Shadrack Jingo Junior eyo interview tukyagikola kati tuyiyeyo akayimba okimanyi nti omwana kaaba bw'aba takulabyeko Junior emerere kyayitayagala akayimba ako twakayiya Sinazaala Junior naye nga mmanyi ngenda kuzaala omwana gwe bayitaani Junior olwo hiti nzongera jjukira bwe twayimbanga wakasiibukira twakolanga album nga tutwalayo ennyimba ng'ennaku zino bw'ofulumya singo ng'olina okuyimba album namba so ne bakolera ennyimba ezo nga mwami Saaki nga bayiyanga amagezi mwami Mayinja nga batuula wamu tugamba noluyimba lugenda kufuluma tulufulumye bweruti nga tuyinza fulumya luyimba nga tebamaze dutuulamu bonna kati tumala okuyimba oluyimba olwo album enamba eweze olwo nga bwe bagaye bafunayo kyuma kya mudaaki kubanga bwenyimira ku stage toddamu kusaasaagana bafuna ekyuma kya mudaaki tukoze album namba bagituuma ekitiibwa ky'abaami album nefuluma bwemala okufuluma waka baga tuyiyeyo omukyala omulala olwo bandeetera omukyala naye enjasabiggo bandeetera omukyala Sophie Nantongo
Nantonga soka nayimba wakayimba bali bakaita uta nakulinda omulezi wange nakugondeleyo mu bisalo musana mperekete enkubo omusala oligwa nakulinda womberawe nakulinda mumpewe kunta nakulindaga oligwa olisanga nkulinze lwaki njogedde bwekyo story yange enjanjiruka naye nagadde abantu bano bonna nga webali nti bwe twatandika ekintu kino lwotukula tutandika Natonga zeka Natonga bwagenda ku stage naye ne bakubira endulo y'amaanyi atutandika okubeera mu competition nenga tosinga nkusinga tosinga nkusinga kati mu twali tuli eyo saizi ekyali wajjala tugamba kakati tugenda kulandawo abakazi n'obuwala Sophie ye yansooka ku stage natandika akayimba naye twabeeranga mu bibeera byaffe bwe tuti nga tulingiza nendaba nga Sophie bamutuye ekibaafu kinamba neŋamba twano ngenda kukola ntya ng'ekibaafu kijjudde era navayo naŋamba okirabye kati tulabe oddayo nenyingira stage agitunda waliwo ka TV ke bampa kali kati mu TV okwatambulyanga mu motoka twagitunda ssente kubanga nga bwe twagenda ewa Lusini album nagigoba nagamba mugizeeyo bali bagenze ne Honorable Lutaya nabagamba album mugizeeyo mudire eddoboozi ino omukyalo oli yabayimba ono ajja kusiika ku Mwami Lutaya nagamba Mwami Lusini nti ate oli mukyala wange naye ate olwo bwenkuleetedde ayimba okusinga mukyala wange mutwale banenebaza Mwami Lutaya kuba nti yasobola okunzikirizaamu nagamba ono ayimba okusinga ki naye nga toli mukyala we Mwami Lusini bwatugoba album atugiwa omwamba muta Big Production omugenzi album